jangondabe, baby jangondabe, mukwano jangondabe. Kaula, ina mitama kabala lesigo, ndabini boje kudisa chiro, twagisa mungawa to. Akatambi ako ngenda kakuzanyo okubadde katandikira paka gye kaggwera gyenzidde akatambi kanene okubaddeko caption egamba tuzaala mibiri naye bambi mwana mulenzi ono yeekoze bintu. Wengeze mu comment section bantu bangi babadde bakomplaininga obanga bakubagana empawa nga bagamba oyo mwana muwala, abalala nga bagamba oyo mwana mulenzi, ng'ensonga erimuko bisexo amakulu mucyo yesi, ng'ensonga etambulidde ku bisexo. Kati nange nebuuza kubanga comment section esinza okubeera ng'entabula, nebuuza ono ayimba kasana waka video kalabi ate ngenda kakuzanyira okubajja katandikira paka gye kaggwera. Ono muwala mulenzi, wabeera mulenzi ddala kituufu mwana mulenzi yeekoze bintu, wabeera muwala ensonga ebuzaabuza oba bisexo oba si bisexo. Kwegamba ensonga nange entabudde, nsonga eno nandiyagadde okukola video eno nga confirminze ddala ekituufu kyeki, kubanga comment section esinza okubeera ng'entabula. Otunuulira ono nze ndowoozeza nange mwana mulenzi, however okusinza ku comment ezisinga bagamba ono omwana muwala. Kati nengetinga confused, ensonga erimu bisexo ensonga terimu bisexo. Kwegamba mbedde confused naye nga tetunabeera nga nkakuzanira akatambi ako nkujjukiza ku. However olunaku olweggulo nakutegeezezza ku mukwano gwange mwana muwala agenda okubeera nga celebrating birthday ey'emyaka 2 naye bukyanga abeera ku nsi. Bambi bebi ono takwatanga ku ddole yenna naye nga bebi gwalina maama we yaddira ebigoyegoye bwatyo n'afuna n'empiso ne wuzi n'azingazinga mu shape ya ddole nga gyazannyisa. Neegamba nze nga SMX Media ngenda mugulira ddole nga celebrating birthday ey'emyaka 2. However nekiteeta ne ku platform yange nengamba abantu bangi balina ddole eyo gwe bakyateetaaga nga bingi nnyo biri eyo. Bebeera nga biri worth osobola okunkulako enamba y'essimu omwana ono ne tumugulira ddole nga mungi, si wange yekka gwe ngenda okubeera nga mwawabula ne tumupresentinga ddole ennyingi. Nawe kenyini ali eyo ng'olinayo omutwalo 2-3 ng'ogamba SMS kanze kusindikira omugattireko n'omugulira eddole bambi asobole okubeera nga celebrating birthday ey'emyaka 2 ku guno omulundi nga talina kiddole kitungiriddwa wabula nga tumugulira ddole ennungi ennyo okuzaama. Oba kimu oba bibiri oba bisatu oba biddole 10 ajasobola okubizanyisa paka waliweza emyaka 5 oba omuntu gyastopingako okubeera nga azanyisa ddole. Neeyanzizza nnyo omuntu yenna ali eyo ali willing okubeera nga supportinga omwana ono agenda okubeera nga celebratinga emyaka. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya sente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo nga akulombera edduwa. Mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Baby jangondabe, baby jangondabe, mukwano jangondabe. Kaula, ina mitama kabala lesigo, ndabini boje kudisa chiro, twagisa mungawa to. What? Baby come say me nana, nina ribuzo kanana itamu mangu, nana, ndase kubanga nana. Baby come say me nana, what? Nina ribuzo kanana itamu mangu, nana. 1, 2. Baby jangonda, baby jangonda be, mukwano jangonda be. What? Baby jangonda be. We are kamba wakana kai.